Naiti kwagala emyaka 42 omutuuze w'Ebudondo mu Jinja yagenda mu ddwaliro ekkulu Jinja oluvannyuma lw'okufuna obulwadde. Ono gwe tusanze ku kitanda agamba nti atwalibwa mu sikaani ne kizuulibwa ng'alina obuzibu ku mumwa gwa nnabaana ng'alina okulongoosebwa. Oli ku sikaani n'angamba ati olina ekizimba ku nabaana. Kakati bwe natuuka eno n'angamba ati olina kansa kyetaaga kujjamu ki n'abaana. Ono okuva ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde abadde ku kitanda nga tafuna buyambi okutuusa jjojjoozi bwe yafuna Dokita eyabadde alina okumulongoosa. Adde mujja akaseke. Nga tolaba kugenda ku operation abadde alina okukola ku operation. Muwala wa kwagala nga ya Gloria agamba nti Dokita yasooka n'abasaba ensimbi emitwalo 2 wabula olunaku olw'eggulo ate n'akyusa n'asaba emitwalo 25 wakati mu kubakugira okwogera nti abasabye ssente. Basooka ati mitwalo 2 ne baddamu ne bagamba ate 25 n'agamba naye temwogera tetubasabye ssente kuba obusente mbasabye obusente butono. Ono alabye kimuyitiriddeko abantu be kwe kuddukira wala DC w'e Jinja Eric Sakwa okumuyamba. Talaba okukola ku operation. 25. Akusabye emitwalo 25 okukola operation. N'akuteekamu akaseke n'akulekamu kubanga tumuwadde emitwalo 25 ye n'atambula n'agenda n'akulekamu bulumi. Sakwa bavudde wano alumbye abakulira eddwaliro wakati mu kuvumirira ebikolwa eby'abasawo. Kati Dokita adduse kubanga amwagalako emitwalo 25. Omuntu atasobola wadde n'okuwayo emitwalo 2 ng'osaba emitwalo 25. I think this is too much. Oluvannyuma akulira eddwaliro n'amusuubiza ng'omukyala bw'agenda okukolwako. Era wenjogerera bateeseteese okugenda omukolako kuba yafikidde ku lisiti eyajjo. Sakwa ategeeza nga baguddeyo fayiro ku Dokita gwaganye okwatuukiriza amannya nti era singa bakulira eddwaliro tebabeerako na kyebakolabo ye wakumukwata muvunaane. Tugenda kweyongera okukola monitoring kuba waabanga teri action ekoleddwa then naffe tujja we shall proceed from there. Kubanga these are criminal issues. Akulira eddwaliro Mubiri Muhammad agamba nti abadde yafunye edda alipoota eno era ng'agenda kulaba ng'omusawo akolwako. Omuntu yabadde akulira duty ya Joe, duty superintendent akwanaganya amalwaliro gombi abiri Nalufeenya ne wano era eno keesi egireese n'agituwa. Oluvannyuma Sakwa alumbye abatwala ebyokwerinda ku ddwaliro baanenyeza olw'obugayaavu ng'ebintu eby'enjawulo bizze bibbibwa mu ddwaliro eryo nga mpawaafaayo. Because the information I got that you people, instead of performing your duty as the police personnel, you only keep on collecting money from bodabodas who park here and vehicles. That must stop. Mu bintu ebyasembyeyo okubbibwa mulimu ekyuma ekikebera amaanyi g'akawuka ka mukenenya mubiri saako ne TV obwaguuga ebadde mu ddwaliro eryo ng'era bwako abalwadde. Because so many things get lost here. If people are passing out with the drugs, where are they passing when you are here? Did somebody load it on a vehicle and then pass the gate where you man and then disappear with the machine of the hospital? You must stay up and improve on that. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.